Honorable Luzzi atandise kulima njaga. Yes, ekyobufuzi mwamukakasa nti tasobola era bwetu temwamulonda mu Kampala Central n'agwa atandise kwerimira njaga. However, waliwo ebintu ebimu by the abikola mu ngeri ya comedy kubanga that's maybe his way of life. By the way, byaddala kyaka yengo omuntu that's his way of life bwe bulamu bwenge abutambuzamu bwato yenjogeraye. Kwato musanganga ko ngayogera ebiri serious ebisuka kwebya eyo yenjogeraye. Naye ate ng'alimu omulamwa ng'alina omulamwa soko owulirize kyokka ate baabanja mukagudde kabategeza mbu ye mulalu ensonga ziri bbiri atandise kulima njaga naye ate baabanja enkumbi gye tugamba erimba yeyo kwata mbulime yeekazi kasooli eno enkumbi ze farm tool buno obulimu obutonotono ate tractor tebukola abantu bajega kye nali ntegeeza enkumbi ogyesibako mbu yegenda okulimira square miles oleeta abasibi abakolima abatta abantu bwe baba balima balimisa nkumbi nonsense okitegedde era tractor zizi ezirima etugenda olima ebitegerekeka nkola ya kikanada ndabe wano akaddugavu akayitawo olugezigezi nja kuba omuntu enkumbi ku bigere mugamba enkumbi terimba sambere bajegajega enkumbi gye ntegeeza this is a farm tool sijja okozesa okulima square miles abasibe okujja nga bajja erambo gye bakozesa nedda ntegeeza okulima ennima empanvu abajega abalowooza nti ate kyabulala enimba ewunya this is a farm tool tosobola kukola na tractor oba eri mu birime bino ebiriwo so for now eno enkumbi ekola kutereeza buntuntu butono togikozesa kulima mitwale eri akajanja so bedi eno egenda kubeera mu bedi y'enjaga modern njaga si bino ebyammwe ebisanja nedda enjaga eri eva mu America ekumwa mundu wapya sasa mukabine obubbi ekyokubiri tugeteekamu ennyaanya ekula eyambuka sizino ezituula wansi ennyaanya nga ogisimba eka neeba ebyaddala ng'omuntu ogenda kugifunamu omusana omungi tugenda leeta amazzi tubasomese nti ennimiro bagifukirira ttaka lino gimu jasiribulamu kutereeza na defeedinga katono engeri gye bali abalaalo ente zaalinyirira ettaka lino ne liguba katulina oddikola ki enkuba nga etonye tugenda kujjako luno oluntu lw'okungulu ettaka wansi gimu n'okutereezaamu katono abakugu baabadde wano abannalo temubamanyi nabbamanya mubayitako wali ekawanda abagenda mwenna Arua mugenda ggulu muyitawo mu Mantaala nalo National Research Agriculture Organization eriwo okubayamba okulaba nti gavumenti egiteekamu ssente ebabuulira ebyobulimi nze abakugu gye nabajje totandika kulima nga tulina bakugu ojja kugwa eddalu nga byolima tebibala ekitegedde mutwebuuzeeko ffe abaagala tojja ng'osaba buyambi nedda ojja kuyiga bw'opatinalingana naffe tusobola n'okuwa ku services zino ng'ettractor n'ebirala naawe n'ofuna ate nebyolimye n'embigula si bya bululu bino si bya bukozi bya bufuzi nonsense I need my money Wednesday ngenda gamba Jeno Sale bajja munnoonyeza simumanyi jajja muta abantu banziba bano be baleeta abantu business abantu okugwa n'otwala omusenyu gwa muntu amayinja g'omuntu obuwunga bw'omuntu n'obulya emmotoka y'omuntu n'ogikozesa neggwawo tractor n'okozesa ebyeddala trailer ya muno neggwako emipiira jajja Sale ngenda kukubira essimu bakunde nyinzi je uwe bandeti utapiga tu simu watalipa mimi wallahi mimi najua kiongozi uliwe mimi matanilipa Jeno Sale nakupigia simu naona kama kuku ya chenyeji mimi nataka pesa yangu generali watu wananikula pesa mimi nafanya na nguvu watu walipe mimi na wasupply mawe mchanga na maneno mengine hata fula ugali wanakula watu walilipe mimi kwa nini walilipe mimi nakuwa na mabili magarama za watoto bado wanaenda shule mimi kwenda supply ngaye nansa bompe sente zange mkimanyo nengera atoloza nsaga nze sisaga nze sikyagala lukwano olwonna mu business tomanyi sikumanyi business zino zigwa nze ntunule wano njagala sente zange buli gwe na supplyinga nange nsasula abamanja nina abaana bendabirira abaana bange bali eki Jeno Sale ali eki family yange bali eki tata wange agikafuuma ali eki I need my money I am demanding everyone I supplied material I gave you aggregate I have evidence I supplied you sand I supplied you trucks I supplied you flour schools anyone that I am demanding my money anyone who owes me money
I need my money so that I can also pay others. I need to pay employees. I need to pay URA, VAT, and other taxes. I need to pay rent. I need my money. And I'm very serious. By Wednesday, today is a Saturday, I need my money. I am going to gang up, call upon every Ugandan. Wherever you see those people, I am going to list them down here. Many of you are big companies. Friendship is over. I don't care whether you give me business again or no. After all, I am the best supplier. I have quality staff and I can meet any substandards. You know, I can meet any standard. I don't care whether you give me business back. As long as you don't pay me, I don't need you. I need my money. I'm not going to court. I need my money. When I need my money. And I'm very serious. Me, I'm stubborn. I need my money. Buli gwe na supplying obuwunga njagala sente zange temunda. Buli gwe nawa amayinja, buli gwe nawe emotoka zange mbamanyi, ngenda balistinga wano. Nkusanga ne nkuyoola bane kuwe jinja emotoka. Teri ebyo. I need my money. Sigenda mu court. Abamu ogana ne court mulowooza muli bagezi nnyo. I need my money. Nkole farm zange zitambule, emirimu gitambule, abaana b'abantu mbasasule. I need my money. Abaana bakola, abantu baagala okukola. I need my money. Bwekina ne mangenda genda bajjajja mutosale. I need my money. Njaba waabira. Njagala sente zange. Jeno sale ogenda kunnyambako abantu bansasula okuba bukubi simu. I need my money. I supply billions of money. Abantu bansasula. Nataka pesa yangu. Na kuomba kiongozi. Utapigia watu simu. Lipa Abraham pesa yake mara moja bila kuongea. Wallahi watanilipa. Mimi nakuheshimu. Salamu. Shikamo. Na shukuru. Alisenga ndi ku chipusi naye buli gwe manja sente zange. Sikyasobola na kulya mayonnaise. Bumbi nga nakuwa omusenyu gwange. N'amayinja lole mbadde muziraba. Zibadde ziraga wate bansasulanga. Ati ndi ku kikomando nyonka kiyonke. Ngenda ku mentioning ama company ago. Munyambe nga buli omulaba yenna mugamba musasule omusajja. Family yaffe egenda gwa. Abakozi bano bonna ngenda basasula. Bagenda kubba ebyuma byange. Njagala sente zange. Laba kati ndina ku bikomando kolera. Sikyalina zirya. Kapito wange yena baamubba. Mbadde lwakusatu ate balowooza nsaaga nze ndi mulalu. Kale seegayirira sente zange. Munno era buli omutaaginga gw'obanja. Ice na juice water na kikomando bena supplying abandi azamanya. Nsaba buli anaalaba ku kampuni ezo ngenda ziba bulira lwakusatu. Bamanyi nsaaga. Nange nina abamanja. Abaana bae bagenda ku ssomero. Nze ngenda kwata abaana bae mbateeke ku internet babanje kampuni ezo. Ale balowooza nsaaga. Naye biwooma. Naye mpi. Oh!